Okuvaako mu nsiko y'ebyebizannyo, empaka za Africa ez'okusunsiramu ez'omupiira ogw'abakazi ogw'ebigere eza Women's Africa Cup of Nations, ttiimu y'eggwanga ya Crested Cranes leero ezannya Algeria mu ssaawe enjeru. Ttiimu gyetugenda okusamba mu bitabo etusingira ddala wala empita ranking nti mu Africa bali mu kifo kya 10, ffe tuli mu kifo kya wala nnyo okuva ku bo, nti ekyo kyokka kibawa amaanyi agalaga nti bajja okuzannya basobola. Naye saagala nnyo okulowooza ku ttiimu gye ngenda kusamba, ntunuulira eyange gye ngenda okuzannya, eyange gye ntunuulira ennyo nemba nga gye ntegeka. Bonna mbategese bulungi, kyensuubira tunaaba tusamba tugenda kufuna buwanguzi. The preparations have been going on very well, and the mood in the camp is really positive, energized, and the attitude is really 100% perfect. So all players are really willing to give 100% of what they are going to give to the country. And of course, to see that we get the 3 points here against Algeria.